Bulinga ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga buli mwaka eggwanga Uganda likuza olunaku lw'abazira. Luno lubeera lunaku olusiimibwako abantu ab'enjawulo abakoleredde eggwanga ekintu eky'enjawulo kw'ossa n'okusukuluma ku balala mu buweereza ng'era ku lunaku luno bano baweebwa n'emidaali egy'obuzira. Abamu bagifuna mu bulamu ate abandi bagiweebwa wadde nga bano baba baafa dda. Mu ngeri y'enjawulo omwaka guno ebikujjuko bikuziddwa mu kimpowooze maka g'obwa pulezidenti be n'abantu ab'olubatu kw'ossa n'amawulire agasaasaanidde eggwanga ag'okufa kwa munnamagye yagannyuka abadde tabweronda mu bigambo bye n'enzirukanya ey'emirimu Meeja General Kasirye Ggwanga. Kasirye Ggwanga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa Gatonnya omwaka ogwa 1952 mu disitulikiti y'e Mubende ng'era afudde leero ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno ogw'omukaaga omwaka guno ogwa 2020 ng'aweza egy'obukulu 68. Ono afiiridde mu ddwaliro nnene Nakasero ku ndwadde ezeekuusa ku kibumba n'ebirala nga ono abadde munnamagye eyakola emirimu ennyo wakati w'omwaka gwa 1972 n'okutuusa mwaka ogwa 2005. Kasirye Ggwanga yazaalibwa omusajja omulimi era omulunzi. Kasirye Ggwanga yazaalibwa omusajja omulimi era omuyizzi ng'emirimu gyombi gino Kasirye Ggwanga yagikola era abadde akyagikola ddala mu biseera bye eby'eddembe. Yasomera ku Katakala Primary School, Kibuli Secondary School gye yasomera siniya ey'okuna ng'eno gye yava oluvannyuma lw'okugimala n'ayingira amagye mwaka ogwa 1972. Oluvannyuma lw'okutendekebwa mu magye yasindikibwa mu West Nile ng'omusomi wa map mwaka gwa 1977 mu 78 n'alinyisibwa eddala n'afuulibwa omujaasi avunaanyizibwa ku by'okulwanyisa artillery ate ogwaddako n'afuulibwa staff sergeant. Amagye g'e Tanzania bwe gaalumba Uganda ne gawamba Amini, Kasirye Ggwanga yeewaayo n'atwalibwa ng'omusibe ku namba 1741 nga mwaka gwa 1980 Godfrey Lukongwa Binaayise yali pulezidenti wa Uganda obudde obwo yagenda mu nteesaganya ezazza abasibe omwali ne Kasirye Ggwanga mu kibinja ekyasooka okuteebwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'okumi omwaka ogwa 1981. Emyezi 3 nga gyakayita ekibiina ky'abayeekera ekya Uganda Freedom Army kyalumba enkambi y'amagye mu Lubiri e Mengo nga gavumenti ya Uganda eyaliko mu budde obwo ng'ekulemberwa Milton Obote omusango yagussa ku bano abaali baakateebwa. Olwo Kasirye Ggwanga n'ateekebwa ku lukalala lw'abo abaanoonyezebwa kujja Naggomola ekyamuwaliriza okudduka mu kwekweka. Mukulu we Lieutenant James Kasirye eyali munnamagye mu budde obwo yattibwa olw'okulemererwa okutaajawwa gye yali yeekwese ekyamunyiiza ennyo ne kimuwaliriza n'okuyingira eggye ly'abayeekera eryawamba obuyinza mu 1986 wansi w'obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni afuga Uganda kati. Kasirye Ggwanga yaweerezaako nga ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende. Mu mwezi ogwokusatu omwaka 2018 Kasirye Ggwanga yakozebwa okuva ku ddaala lya Brigadier okudda ku ddaala lya Major General kw'afiiridde. Kasirye Ggwanga abadde musajja mufumbo ng'alina n'abaana. Ebyafaayo bya Major General Kasirye Ggwanga abadde munnamagye atabweronda.